tuyinza okugamba nti Mukama atukubye omuggo gwa musumaali agutukomeredde mu kawompo. Abantu baffe mirambo 4 mu nnyumba emu, omwami n'abaana be 3 bonna basangiddwa nga bafiiridde mu nnyumba. Kyokka ennyumba oluggi lubadde nga si lusibire munda. Omwami yennyini yabadde n'ebizibu naye oba mu relationship yaabwe ne mukyala we, kigambye omukyala we ali bweru. Bafunye obutakwatagana, banawulira amawulire nti omukyala bamutwala oba bayombedde ku ssimu, oba omukyala yaweereza ssente ndizimba ennyumba ono oba n'akazi kugamba so bibeeraawo bwe bityo. Abaana nakoma okubeera nabo wali wakusa ekiro, taata waabwe najja n'abanona. Nendowooza kuba abadde asiiba atera ne ku mulimo n'ebigira najja n'abeera n'abaana be. Kati nendowooza taata waabwe alabika aliki ali nabo nga waggalaawo. Kati jjo nabadde nga bagobya abaana nga ndi mu byasomero kwewuuba. Kati leero ate ndyawo ndi mu kuwaata nekuli omutima nga gugaanye. Kati kwe kugamba omwana temunalaba kwera ku babayasi ne baŋŋamba nedda. Kwe kugamba omwana kulike kufulu, omwana we kutambula najja n'atunula. Ne mugamba yingira, manya konkona. Oyite ng'oyita tata paasi oba oyite bapaasi. Wawula bwakonkonye ng'ayita awulira tebakola ki? Tebaanukula. Ne mugamba ggulawo. Kati omwana waguddewo n'abikula bw'ati kiki? Najjanga adduka emisinde. Wabadde si waggale. Chairman w'ennabaziza wano okuliraana Masanda awabadde enjege y'abantu 4 abafiiridde mu nju. Tetumanyi abafudde butwa tewali amanyi naye poliisi ezze mangu n'ejjawo emirambo. Abaana 3 n'omusajja omu babadde bali ku kitanda kimu kwe basula naye bafudde. Kyeraliikiriza nnyo naye nkubiriza abantu eyanjule mu bakulembeze ne balandira nti bamale okunoonyereza ku bikwata ku bantu. Abafudde kubaddeko Simon Nyanzi nga wa myaka 4 nga itaata w'abaana abaana ng'ono abadde muvuzi bodaboda ku Ssejjeri Namuŋŋoona, Pius Kabanda nga wa myaka 8, Priscilla Nalumansi nga wa myaka 7 wamu n'omulala ategerekese lya Praise, wabula ng'enfa y'abano ne gye buli kati ekyatakuza abantu emitwe kuba tebamanyi kye baviiriddeko kufa. Fiona Nakiwala ng'ono yabadde atera okubeera n'abaana bano ategeeza ng'omwana omukulu abadde mu kibiina kya 2 ku ssomero lya New Hope ekyengera ate abaddeko abadde mu kibiina kya P1 nti wabula abadde yasemba okubalabako ku lunaku olwokusatu nti era bwe yalabye amaze ennaku eziwera nga tabalaba kwe kusaba kugenda ewaka okubakeberako nga yasanze oluggi luggale naye nga tekuli kufulu ate nga n'ekivunu kitandika okuwunya nti wabula ekyamujja enviiri ku mutwe bwe yagguddewo ku mirambo kwe yakubye amaaso. Nakyo wategeezezza nti taata w'abaana bano kati omugenzi yali yamutegeezaako nti nnyabwe yagenda bweru wa ggwanga okukola era n'amusaba okubafumbiranga emmere nga bavudde ku ssomero nti wabula tamanyi kituufu kyabaviiriddeko kufa, bw'atyo n'asaba poliisi okunoonyeza ku nfa yaabwe. Mbadde soogera nnyo naye nnyo kubanza abaana abadde abandeetera ku makya n'avuga n'akola ki n'agenda ekiro n'abapiikinga mu ssaawa awo nga zigenda kukoona mu emu era we yabanona zaali emu kitundu kyonga abamaze ennaku nga 2 nga mwebali ejjo. Abaana nakoma okubeera nabo wali wakusa ekiro, taata waabwe najja n'abanona n'amala n'abatwala. Kati ejjo nendowooza kuba abadde asiiba atera ne ku mulimo n'ebigira najja n'abeera n'abaana be. Kati nendowooza taata waabwe alabika aliki ali nabo nga waggalaawo. Kati jjo nabadde nga bagobya abaana nga ndi mu byasomero kwewuuba. Kati leero ate ndyawo ndi mu kuwaata nekuli omutima nga gugaanye. Kati kwe kugamba omwana temunalaba kwera ku babayasi ne baŋŋamba nedda. Kwe kugamba omwana kulike kufulu, omwana we kutambula najja n'atunula. Ne mugamba yingira, manya konkona.
oyite ng'oyita tata paasi oba oyite bapaasi wawula bwakonkonye ng'ayita awulira tebakola ki tebaanukula ne mugamba ggulawo kati omwana waguddewo n'abikula bwati kuki najjanga adduka emisinde wabadde si waggale wabadde tekuli kufu. Kasimu Kiyaga abadde akola Nyanzi ku stage ya board e Namuŋŋoona ategeeza nti babadde bamaze ennaku eziwera 3 nga tebamulabako nti wabula kibakanze nnyo okufuna amawulire nti munnaabwe afudde n'abaana be 3. Omuvuzi wa boda e Namuŋŋoona omwami Munyanyi Simon nze omu ku baamuwandiika ku stage yaffe ey'okulawulira ku muzanyo naye tubadde awo nakava mu Juma munaffe abeera eno mu kitundu kyeno n'atukubira essimu n'atugaa nti munaffe yafiiridde mu nnyumba n'abaana be 3 naffe netukwata etambula nekuzya yongera okukakasa nakyetutuuse kitusanze wano nga kyekituufu nakitubere. Ssente w'ekitundu kino Gerald Kyambadde ategeeza nti amawulire g'ekikangabwa kino yagafunye ku ssaawa 8 ez'omutuntu nti era nga naye asituukiddemu n'ategeeza poliisi mu kitundu ne batuuka mu kifo wagudde enjega eno nabo kibajja enviiri ku mitwe okutuuka mu nnyumba nga ku mirambo kwe bakuba amaaso. Ekissa abantu bano ekinnategeerekeka wadde nga bamu ku batuuze be twogeddeko nabo bategeeza nti abantu bano bayinza okuba nga baafudde butwa oluvannyuma lw'okuba nga babadde bava ebyovu mu kamwa. Mathias Walukagga ssentebe wa Kyenga Town Council asabye abatuuze okuba bakkakkamu okutuusa nga poliisi ezudde ekituufu ku nfa y'abantu bano. Oluvannyuma poliisi y'Ekyengereza n'etwala emirambo mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa okulaba kiki ekibaviiriddeko okufa. Ekikangabwa kituusekonga abantu b'e Nabaziza ye mutuuze munnaffe okubanga afiira mu nnyumba n'abaana be 3 taata n'abaana 3 okumanya embeera yegudde mu kitundu. Omukyala alabirira abaana atumye omwana we n'agagenda olaba abaana lwaki tebajja kulya mmere. Omwana wazze naggula oluggi wagudde oluggi nazzaayo amawulire n'aga nti maama gye bali beebase mu nnyumba. Era omukazi n'akwatirawo ekkubo n'akola ki najja okulaba ki ekiri ku ssini era asanze taata n'abaana be 3 beegolodde. Abaana balimira Namiro taata ali Mitwetu. Yali eseeka n'atatta baana bagambye nti omukyala aliwo ekyo kirumisa abaana naawe newebanga tebinyuma olowooza mbeera kyeviriddeko omusajja obeera ku kitundu kuba nnyo okubanga erose kumanyi ng'abantu bakutegeera ate n'okuba n'ebizibu bannaayi teweetuusaako tetumanyi ki kyeyabadde naye fuba nnyo okulabika nti wezzaamu amaanyi ng'omuntu teweesaanyaawo tetumanyi kikyamutuuseeko poliisi ejja tubeetubuulira. abadde n'omukyala omukyala yagenda bweru abaana be abadde yabeera nabo. Nze Muwanga Martin Owen tabadde na buzibu bwonna nti oba ayina nga talinawo obuzibu bwonna yadde n'akamu nga talina muntu gwalinako nti mpalana ino nga talina muntu wabula nga ne bwakusanga oba obadde ofunye obuzibu bakutomedde era akutaasa bulungi nnyo n'agenda buli omu n'akwata amakubo n'ekibiina nga sikola ki nga simulaba naye ng'emabegako eri ajja abadde akola n'ajja ku siteegi n'akola Nyanzi ne twebuuza ne twegongako ng'era baboda era baboda bwekibeera. mukyala we yagenda bwe naye nga mbadde mumanyi naye ekibiina okiyiddawo olowooza lesebwesi oba babatusiza sinafuna bukakafu bwakyo okufa kwe tulinda lipooti eneeva emulago postmortem gye tulinda naye nga oluggi terwabadde lusibe abazze baguddewo oluguzi kale awo kyewuunyisa. Erinnya nze Omusange kansala ku kibuga kyannaku nnyo enjega egudde mu kitundu kyaffe kino ekyakyengera ku kyalo Masanda abantu 4 bonna bafuude naye tewali amanyi be baani
newankubadde nti ebifaananyi byabwe ebimu tubirabyeko naye tewali amanyi. Olwekyo ayina abantu buli ayina omuntu we yenna afuba okulaba nti amulaba naddala nga wa boodabooda kubanga kitegerekese bulungi nti ono omulenzi abadde wa boodabooda. Olwekyo ayina mukwano gwe yenna wano mu Kampala n'emiriraano afube nnyo okumunoonyaako. Olaba tomulaba ate omanye nti ayinza okuba nga yonna ekibi nnyo mirambo ena mu nnyumba. N'omuku kitaabo mirambo ena abaana basatu n'ekitaabo meeya abantu naye tuli mu kikangabwa ky'amaanyi beefumbira wadde wabalabirira yabawadde ekyeggulo yabawadde nabaziza okufunye ekikangabwa ekitabanga nawo otuyinza okugamba nti Mukama atukubye omuggo gwa musumaali agutukomeredde mu kawompo. Abantu baffe mirambo ena mu nnyumba emu, omwami n'abaana be 3 bonna basangiddwa nga bafiiridde mu nnyumba. Kyokka ennyumba oluggi lubadde nga si lusibire muntu. Tetumanyi kyabatuuseeko oba butwa naye nga tetumanyi wagye bwavudde oba waliwo omubi yakibakoze oba omwami yennyini yabadde n'ebizibu oba wabaddewo gundi si domestic violence kuba talina mukyala naye oba mu relationship yaabwe ne mukyala we kigambye omukyala we ali bweru aba afunyewo obutakwatagana banawulira amawulire nti omukyala bamutwala oba bayombedde ku ssimu oba omukyala yaweereza ssente ndizimba ennyumba ono oba n'atagamba so bibeeraawo bwe bityo. Naye poliisi naffe tumaze okukwasaganya ogw'okunoonyereza era emirambo gitwaliddwa e Mulago okukolebwako postmortem report tulabe what caused this kind of death, kyavudde ku kyokufa kwa bano. So tujja kuvaayo tubabuulire ng'okunoonyerezebwa kumaze okukola ki byayogera. Buli omu alina kyafuna mbwongo, buli omu alina photographic interpretation, alina ekifaananyi ngeri yakyogezaamu okusinziira nga bwe bibaddewo, naye nga ekituufu tulinde abasawo batubuulire ekyaliso. Erinnya Kyambadde Gerald chairperson w'ekyalo kino Masanda. Tufunye ekikangabwa wano mu Masanda oluvannyuma lw'abaana 3 ne taata waabwe okufa. Amawulire nga tegedde ku ssaawa 8 ez'olwaleero. Bwentuuse wenyininyini ku kifo kibadde ekyennyamiza nnyo naye nga amawulire agaliwo baga nti mukyala we yagenda bweru kati kinategerekeka afudde ki oba biki byamutuuseeko naye ng'oluggi telwasibiddwa awo kekewunyisa oba yategedde nti agenda kufa naye sitegedde oluggi baalusibye. Abadde atera okulabirira abaana abo yasindisa omwana omuto ajja alabe lwaki tebamuweereza mwana muto nnyo. Omwana asembayo mu myaka 2.5, omulala wa 7, omulala wa 6 kati ne taata waabwe. So ebyo bibiri ku kyalo kyaffe kino Masanda ekyengera okisogeza. Abatuuze yenze Muwanga Martin Owen kansala w'e Nabazza. Tugudde ebbaako enjega y'amaanyi olw'okusanga tufunye amawulire wano abaneiba balaba muliraanwa teyeggula taggulawo bagenze okulingiza nga muliraanwa yafiiriddwe mu nju. Omuvubuka ono wa booda ye Nyanzi Simon era avugira ku siteegi y'e Namuŋŋoona bamusanze ku buliri n'abaana be 3 nga bafu. Kigamba badde abeera n'abaana be bano nga yabalabirira kuba maama waabwe yagenda ku kyeyo naye tetumanyi kyamuse kuba ne piki ye esangiddwa mu paakingi wano muliraanye nga yapaakinze bulungi n'akomawo. Naye bagenza okulaba nga teyeggulira takola kikwekube n'ozuula nga mufu. Yenjega egudde ku kyalo wano ekirinaanye Nabazza wano bayitawo Masanda wakuba oluguudo no lwe lutwawula. Allah yakoze ekineno naye